Abakungu abatula ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso, aka Human Rights Commission nga kano kakulemberwa ssentebe waako Kasirye batadde gavumenti ya kuno ku nninga wamu n'ebitongole byayo okuli poliisi, eky'amateeka wamu n'eky'ebyobulamu okubaako n'ebyekikola naddala mu bizinga eby'ebussi bye bagamba nti biyisibwa bubi bwe gutuuka ku ddembe ly'obuntu. Abazzi b'emisango lwaki ngamba bwentyo kubanga teri poliisi ebussi omuntu talina bwakutwala okukwata abakyala kungi n'abaana abawala naye bangi tebafuna ddagala litandikirwako erya PEP mu bussi. Bano obwetaavu buno babulagidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso bwe babadde batongoza alipoota efulumiziddwa akakiiko kano nga bayambibwako ebitongole 5 ebitakabanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Twasobodde okufulumya ripooti ekwata ku nsonga z'eddembe ly'obuntu mu bussi. Shafik Kajuma okuva mu kitongole ekya Fian Uganda agamba nti ebizinga 5 ebikola bussi omuli Kavennyanja, Zinga wamu n'ebirala eddembe ly'abantu abawangaaliramu lityoboddwa nnyo ng'abantu bangi battiddwa ebisolo by'omu mazzi awatali ayamba. Naddala envubu zissa abantu abasukka mu 6. Ensonga zino zanjabwe mu ddiro lya Parliament likubaganizibweko ebirowoozo. Bagamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwe bakoze mu bizinga bino, ebyobulamu nabyo biri bubi nnyo ng'omuntu bw'alwala kimwetaagisa ensimbi eziri wakati w'emitwalo 6 ne 10, ekiviiriddeko abakyala bangi ab'embuto okufiira mu ssanya. Omuntu omu okutambula okuva ebussi paka ku grade B Entebbe akozesa emitwalo 5. Abamu kisinzira mu mbeera mw'ojjidde wabeera waliyo omuyaga nga n'omulunnyanja agenda okuvuga atya ayongeza emitwalo 7 ku 10. Bwe gutuuka ku by'amateeka bagamba nti mu kizinga kino temuli wadde poliisi ekiwa abamenyi b'amateeka ekyanya okwegirisa ng'ekigotta entula ng'ate ne kkooti eri Entebbe eri wala nnyo olwo abantu ne bakomekkereza nga tebafunye bwenkanya. Tewaliyo kkooti era kkooti basala busazi ne bagenda Entebbe gye bagisanga. Kati n'osanga olumu omulamuzi omusanzeeyo, olumu omulamuzi omusanga agwongeddeyo. Abazzi b'emisango lwaki ngamba bwentyo kubanga teri poliisi ebussi omuntu talina bwakutwala. Poliisi eriwo esinga okuba okumpi olina kusala mazzi n'ogenda paka Entebbe. Kakati weesanga munenge bwava okwogera nti ekitone nnyo olina okuba n'emitwalo 5 ate omuntu gw'oguddeko omusango gwalina okumwetikka n'omutwala. Wano ssentebe Kasirye waasinzidde n'atongoza alipoota erimu ebizibu bino ng'ategeeza nti bamaze dde okuwandiikira ebitongole byonna ebikwatibwako okulaba ng'abantu mu bitundu bino bataasibwa. Abakyala tebalina kaduukulu kaabwe. Ebizinga byonna tewaliyo musirikale n'ogu mukyala. Teri family protection unit ekitundu ekitalina ssuubi n'abantu nga babivaako nga nabo balagira ddala nti nno ffe gavumenti yatuvaako tetuweereza services. Ono alaze ebbaluwa ez'enjawulo ezissa ebitongole bino ku nninga okuli ekya poliisi, minisitule y'ebyobulamu, amateeka wamu n'ebirala biveeyo okutaasa bannayuganda mu bitundu eby'ebussi. Twaweereza dda kopi eri Inspector General of Police andikidde Chief Registrar owa High Court naye nga tumusaba nti bussi efune kooti owadde grade 1 court. Twawandikidde Ministry y'ebyobulamu okulaba nti nno Ministry y'ebyobulamu efuba okulaba nti nno bussi efuna grade 4 eddwaliro eriri ku mulembe erisobola okuyamba abantu ba bulijjo okufuna obujjanjabi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.